Gendi baba. Andi ogiraba. Bweti wetambudde. Yayitaliza butagikyusa. Yayitaliza butagikyusa. Bujja kwangala emyaka 10. Ebirungi era bingi nga bw'otulanga bwe tunyirira era n'ebirungi byebyo. Anjagadde mu bulungi n'embubi. Wamma bireke obuŋŋama buli lunaku mu buliri. Kali bwe mba njogera. Ndi musajja mukulu eno TV. Naye ng'amanyi okuŋŋamba obugambo obulungi obunyuma. Abulina obunyuma. Eriyo obugambo bw'omukono bwe nali siwulirangako. Buyitirivu. Abulina okukola. Sirimanyi saa ndimanya. Myaka 2. Oli mu kintu okinyenye okikutte baheeko bagamba nti kubalekanyisebwe ng'akulesere out mu bangi bababeretuze nabo banoonye bafune kubaagalwa ababaagale. Mami yeyayiyiza. Mami kano yekayiyiza. Naye tetunyumye. Kibi ki? Sikiina buzibu ekyo. Tekiina buzibu. Ate namuwadde n'ekimuli. Tonnakiraba. Ne wabaaki. Mami kwata. Kwata mami tekigwa. Kiro. Tuveeko. Kiro nga 15 ekitoola. Tuleke tunyomerwa olunaku. Nakyo si kibi. Mbu bw'abalongo era omukulu Lwasa. Balongo basuubi. Kyebaliza Katonda. Nze mwagala nnyo sina makye nja kugambira wano mu bantu. Ebyaffe kye tubyogerera omanyiyo. Oyogedde. Tulina luumwanda eringa classroom namba. Tusambiramu n'omupiira. Tuveeko. Ndagawa ate namufumbirwa kudduka. Bwe ndiba ngenda era sijja bagamba tekyetaagisa sooka banoonya bagamba kuba era ne bwena ebizibu era tewaliwo ebitali biri buli wamu. Mu bagagga mu baavu. Ebizibu byaggwa. Netugamba Lwasa yatandika gyobeeramu ebyo ebintu netugamba waayo ali kunyonnyola. Ogamba bwe following a story abalala nga babyogera si bwe biri. Oli yajja n'apima ebintu bye nga biramu n'abisasula nga wendi. N'amala weeks 2 n'adda. Mbw ate napimye nga si bituufu so. Nekoowa abaavu. Era nga mba ngenda okukola naye bizinensi. Mbala kutunula mu byabugagga byo. Kasita nkikuba naye mbagala nnyo ba tiktokers bannange beebale kunjagala.